Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Wano munnaffe wambuuzizza wangambye nti walina amazzi agamansuka nga mangi n'ongamba nti naye walabira awo nga tegakyajja n'ombuuza nti kiva ku ki. Bw'obanga walina amazzi bulungi ng'amazzi gamansuka ag'amazzi agatobya obuliri nga wali ogalina bulungi nnyo naye ne kituuka ekiseera n'oba nga tokyagalaba amazzi obeera ogalina bulungi agagamansuka. Ebiseera ebisinga omuntu oyo gw'oba naye yabeera alemereddwa okuggyayo amazzi ago oba yabeera alemeddwa okulaga ebyo ebiba bigenda okuleetera okufulumya amazzi ago agamansuka agatobya obuliri. N'olwekyo gwe omukyala mbuziza ekibuuzo ekyo, amazzi ago ogalina naye omuntu oyo gw'oli naye yaba alemereddwa okulaga ebyo ebigenda okuleetera okufulumya amazzi ago agamansuka. Amazzi ago agamansuka agatobya obuliri okujja olina okuba n'obwagazi. Omusajja alina okulaga ebyo ebigenda okuleetera obwagazi, ebigenda okuleetera okuwulira ng'owulira bulungi, ebigenda okuleetera okunyumirwa. Gy'onaakoma okunyumirwa n'okuwulira obulungi n'amazzi ago agamansuka gabeera gajja kujja bulungi nnyo. Amazzi agatobya obuliri ago gabeera gajja kujja bulungi. Ate ekirala alina okulaga okunyumirwa okwo okumala obudde obuwanvu koko. Aba alina okunoonya, aba alina okuweweeta, aba alina okununa, alina okulaga ebyo ebituufu ebibeera mu nsonga ezo ez'okwekola. Bw'onaanyumirwa gwe omukyala, bw'onaawulira obulungi, ekyamazima amazzi ago agatobya obuliri gajja kujja bulungi nnyo, gajja kuvaayo. N'olwekyo abakyala abasinga mu abaana bawala amazzi agamansuka mugalina, amazzi agatobya obuliri mugalina, naye obuzibu obwagazi bw'oba ofunye bubeera butono nga tebugasobozesa kubeera nga gavaayo. Jjukira nabagamba nti ebiseera ebisinga abakyala temuli kyekimu. Osanga omukyala ng'amazzi ago gali kumpi nnyo naye n'osanga omukyala omulala ekyamazima ng'oteekeddwa kumulaga ebyo ebibeera mu kwekola ebituufu. Omukyala oyo amazzi gaba gajja kuvaayo bulungi nnyo. Buli wafuna obwagazi obw'amaanyi n'amazzi gaba galina okumansuka. Ekirala mulimu abakyala abalina amazzi ago naye nga olaba olw'olumu gaba matono, olw'olumu ne gaba mangi, olumu ne gabula. Beera ng'okwesa ku bino bijja kukuyambako naddala ng'olina omwami oyo akulaga omukwano omutuufu. Beera ng'ofuna ku watermelon. Watermelon eyo nnungi nnyo, eyongera amazzi ago ag'ekikyala. Beera ng'olya ku watermelon ejja kuyamba okwongera ku mazzi ag'ekikyala wamu n'ekitafeeri. N'ekitafeeri kirungi nnyo ekibala ekyo. Beera ng'okiryako oba beera ng'okikubamu kajwisi obeere ng'okanywako. Jwisi toteekamu sukaali, era ne watermelon eno osobola okugirya oba osobola okugikubamu kajwisi n'obeera ng'okanywako. Jwisi toteekamu sukaali, beera ng'omunywerawo. Watermelon wamu n'ekitafeeri birungi nnyo wamu n'amazzi agalimu ekibugumiriza ekitono ennyo naddala ku budde obw'okumakya. Buli w'ozukuka bw'oti n'omala okweteekateeka bulungi, nywayo akagiraasi k'amazzi kajja kuyamba bulungi nnyo. Beera ng'oyongera ku mazzi go naddala gagamansuka. Naye nga kyenjagala okubuulira ggwe omukyala eyambuziza ekibuuzo kino, bw'obanga walina amazzi go naye nga kati togalaba, amazzi ago obeera ogalina gaba mwegali mu mubiri, obeera weetaaga kulaga bulazi ebyo ebijja okugajjayo, gajja kuvayo bulungi nnyo. Kyenjagadde okubeera nga nkubuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.